General Salim Saleh n'aba European Union bombi babadde bagumaaza gwe nange. Oyinza ogamba nti ate Sewandagi ogamba otya nti bano abagenze eri ewooli babadde bagumaaza. Ono yafuuka musiru ekisassalala ekimpemempeme ekiwomogo atakyalina kyamagezi kyayinza kuvaamu. Oba tomuvumye buvumi? Ebyo bigambo bya Luganda bitegeeza ekikola ky'omuntu. Toyinza kutunula ku Eddie Mutwe nga bwe yabadde afaanana. Gwolowooza bwe yabadde mu kkooti yabadde ayogera abadde Eddie Mutwe? Oyo si Eddie Mutwe. Yabadde ayogera. Ab'ennaku zino mugamba nti yavaako. Baatulugunya Eddie Mutwe n'akola ki? N'avaako. Era yabadde ayogera mulala nnyo era tulina kumusabira busabizi. Mukama Katonda amutaase butaasa. Akati bw'omutuusa ku level eyo gy'aliko gwe wa European Union n'ojja n'otulimba nti ngenze wa General Salim Saleh. Naye nga General Salim Saleh oyo tayinaayo Twitter handle ya Muhoozi bibeerako byatalaba. Byonna ebibaako abikola ki? Abirabera abigoberera. Twitter handle ya Muhoozi eri public. Byayogerako bya bulijjo. Abantu bonna abavuma alaba era aboogerako nga Salim Saleh abalaba. Nkwaniriza nnyo Geoffrey Mayanja gemanya gange awebale kundaba wonna wosinziira okundaba kwembozi mu UG kwendi kyokatera mu kisera kyekimu tulinire ku Megatron media kwetuli nnyo kubanga tutambuza ensonga olunaku olwaleero. Tukiriza nti bitambula bulungi side eyo banafa bali mawanga agenjawulo tongera okubabuuzaako n'okubalamusa mu mbeera zonna ze muyita mu side eyo. Mwebale kukakkalabya mwebale kubeera nga mwewaayo okulaba nga mubeezawo obulamu ate oba oli awo n'eggwanga lyaffe kubanga akasente kanja akabasalwako akajja mu gavumenti ate okubako ne bikakola. So tubeebaza olw'okuwaayo obudde ne mukola ate ne muba nga mutugoberera. Abanafa bali ku butaka nammwe mwebale kutugoberera nammwe ate era mwebale kukakkalabya mu kiseera kyekimu. Wendi nnyo nzize wano ne Kanso Sewandagi ninga tunagenda butereevu. Njagala okubuuza ku Kojja Kimbowa amazaalibwa ge aganaku z'omwezi genda kubeera 2 ye Mande ya wiiki ejja ajja kwatungidde omwezi ogw'omukaaga. Asuge mazaalibwa ge sebo mu advance ankuyozaayoza olw'okutuuka ku mazaalibwa ago. Kojja Kimbowa ate nambagamba nti mugenda abajjanjabe ng'obwedda akyajjanjaba abantu n'okubabudaabuda mu mbeera zonna. Kojja Kimbowa ali awo emmenga awo ku Kyerungujja bw'oyita ku poliisi n'oyita ku bannaffe aba Salt Media ku mukono gwennyini ekipande ekiddako oba okirabaawo Kojja Kimbowa wabeera awo okujjanjaba abantu mu ngeri zonna. Nzikiriza Kanso Sewandagi ali so smart lunaku lwakutaano. Alabika nga simanyi agenda mu misomo oba agenda mu kkooti oba alina ekibanja gye bagenda okulambula ajja kuba tubuulira. Bwe mba ngenda mu byattaka sambala bwenti. Sambala bwenti naye lwakuba onkanze oŋŋambye nti eriyo akasente akajja mu gavumenti. Omanyi bw'ogamba nti akajja mu gavumenti kiba kitegeeza nti oli mu gavumenti ate ng'olumu wa moderatingako wano ng'oyambadde essaati eya yero. Nina abantu bange abali ebweru bwe baweereza kasente abantu bwe baba baweereza babasala omusolo omuyitirivu. Kujja mu gavumenti ki eyiyo eya Museveni? Eya Museveni. Ate ugambye akajja mu gavumenti. Wali gavumenti ezigenda mu gavumenti awo tobaayo ne bw'ogamba nti akajja mu gavumenti oba gy'oli banyawe ne baseera batuuliriza olwaleero ku Emboozi mu UG tukoledde mu bifo 2. Tukoledde ku Emboozi mu UG ate ne tukolera ne ku Megatron. Megatron twamuwambye Moses taliiwo wano Kwezi taliiwo ffe tuliwo kati ne Mayanja. Tubeebaza okutugoberera okutuwuliriza ate n'okussaako comments. Abanvuma mbaagala nnyo kubanga buli munvuma ate nange mumpe eddembe okubaanukula naye oba tonvumye siyinza kwanukula okujjako lwaboogera nonsense. Bw'olabanga sirina kyentadde ku comment yo omanya nti sigirabyemu kantu. Abakuvuma bakwongera maanyi. Anvuma mwanukula ye nteekwa buteekwa kati ate akomenti nze ekirungi naye muddamu n'ayina kyayagala okumanya era naye mwanukula. Kale ffe tetujja kukoowa. Ffe tulina olutalo olw'amaanyi luteeka okulwana struggle. Olutalo lwaffe lutunula kuki? Ku mupiira. Twagamba nti amaaso gaffe ku muki? Ku mupiira. Tulina olutalo lumu lwokka mu nsi muno lwakujja gavumenti ya Mwami Museveni mu buyinza period. Tetulina lutalo lulala. Kati abalwana ebirala abaagala okgenda okukola biki abo balwana entalo zaabwe. Bangi balowooza nti tuteekwa kubeera na bufo kubeera bakansala tubeera bakaba palamenti okulwana entalo. Yo si ndowooza yaffe.
olutalo lwaffe lwakujjako nakyemalira wonna wooli osobola okujjako nakyemalira Mayanja wano wooli ogwo omulimu gwokola mulungi ne Moses ku Megatron naye akola omulimu nga mulungi ffe tugwebaza ensonga lwaki tubeera wano kale mwenna abatuwuliriza abatulaba yonna gye musinziira mbalamusizza afunye ebirungi nkusanyukiddeko naawe afunye ebizibu nkunakuwaliddeko kale embeera bwetyo bweri olunaku olwajjo obutambi bwasaasaanye nnyo namawulire okwongera okutambula nga wabaddewo olukiiko olumu lwabaddemu abakiise okuva mu European Union nga bazze babadde mu meeting yabaddemu General Salim Saleh mwabaddemu n'abakungu abalala munalabidde ne omu Andrew Mwenda so mu kwogera bye bayogedde bigenda mu maaso abakungu okuva mu European Union banenyeza nnyo General Salim Saleh ne gavumenti ya Museveni okutwaliza wamu okuba nti no besuliddeyo gwa Nagamba ku ebyo ebikolebwa General Muhoozi ebyokutulugunya abantu ebiwandikibwa ku Twitter nga bo balabanga ebitajjansa n'ekyo ekyakolebwa ku Eddie Mutwe ekyokuba nti yatwalibwa mu basement n'atulugunyizibwa ate omukulu n'avayo ne yeewana ku mukutu gwa Twitter General Muhoozi okwisiganya ebigambo kwabaddewo awo eri yagezza kukakanyanduza yabadde General Salim Saleh naye nga Andrew Mwenda yabadde agezaako naye okuba nga ateekawo eddoboozi ery'amaanyi ng'alinga agezaako okuwolereza mukama we General Muhoozi oluvannyuma General Salim Saleh yakakanyiza embeera era n'ayogera ebigambo eby'obukakkamu n'okulaga nti yeetonze ku lwa General Muhoozi era n'asuubiza mbu ajja kwogerako naye simanyi lwaki abadde atabiraba ebigenda mu maaso so bye byabaddewo naye nga ebigambo byadde bingi nnyo ng'abakungu bakutte wansi ne waggulu kati sogambe kuva mu kibiina ky'amawanga amagatte sogambe kameramaani waffe kali akakyuse kabeeno ng'akalaba kuba kayinza okumubeera obuyi nga takalaba kakati omanyi kye bayita okuguumaaza ng'embwa eba nti esula ku kyoto bw'owulira efuuwa olowooza nti ekuma muliro naye ogenda okukya ku makya nga mu kyoto temuli lyanda yadde litya n'erimu General Salim Saleh n'aba European Union bombi babadde baguumaaza gwe nange oyinza ogamba nti ate sewandagi ogamba otya nti bano abaagenze eri ewooli babadde baguumaaza abakiisa aba European Union ne General Salim Saleh babadde baguumaaza bannayuganda omanyi lwaki nkugamba nti babadde baguumaaza General Salim Saleh mu gavumenti ya Uganda akola ngaani ng'omulwanyi General Salim Saleh ye taata wa Muhoozi General Salim Saleh alina control ki ku Muhoozi ayinza okumubako ne control kubaaba nga mutabani we lwaki tebagenze wa Museveni kitaawe Museveni ekitaawe wa Muhoozi ye yamuwa obwa CDF era ye yamuwa ne byakola yabimulagira ennaku ezo yagambye n'okugamba yamutuma n'erinnya lya Muhoozi ennaku ezo yatugambye n'otugamba nti Muhoozi muwadde obuyinza okukuba abo bonna abavuma abantu tewakiwulidde kaakati lwaki tebagenze wa Museveni yayogera ebyo ne bagende wa General Salim Saleh walabemu Andrew Mujuni Mwenda nze Andrew Mwenda gwe mmanyi yafa ono aliwo musikaawe naye yagwa eddalu oli gwe mmanyi yakolanga ku radio yalina program bagiyitanga Andrew Mwenda live oyo yalimu amagezi ng'era ategeera ono yafuuka musiru ekisassalala ekimpemempeme ekiwomogo atakyalina kyamagezi kyayinza kuvaamu oba tomuvumye buvumi ebyo bigambo bya Luganda bitegeeza ekikola ky'omuntu tebivuma era senga mbadde muvumye naali badde omugambako mannyoko oba olinga kino oba olinga kiri awo mba simuvumye naye kati ono kyeyafuuka byebyo ono omutwe gwe yagutunda byayogera oba omulabye ng'alina essemujjuŋŋanda ku seeti nibe wamulabye ng'ayogera ng'awolereza awo bya kisiru toyinza kutunula ku Eddie Mutwe nga bwe yabadde afaanana gwolowooza bwe yabadde mu kooti yabadde ayogera yabadde Eddie Mutwe oyo si Eddie Mutwe yabadde ayogera ab'ennaku zino mugamba nti yavaako baatulugunya Eddie Mutwe n'akola ki n'avaako era oyo yabadde ayogera mulala nnyo era tulina kumusabira busabizi Mukama Katonda amutaase butaasa naye awo waali watabawo kyanjawulo kikolebwa Eddie Mutwe tajja kuddayo kubeera Eddie Mutwe gw'obadde omanyi tekisoboka
wamulabye emikono ayagala bagitemeko gwalaba omuntu agamba nti emikono gyange gitemeko bw'aba ali mu magezi ga bulijjo tasobola gamba nti gitemeko apaana naye omanya nti embeera yakoze eki naye omuntu nga tulina ssemateeka ennyingo twazisoma wano nziddemu ensonga ze tulimu ze zikwata ku ggwanga naye ng'era n'amateeka byonna tugayingizaamu kubanga bw'ondaba ne mwami Sewanda giwano manya nti amateeka tuba tulina ogatunuulira ennyingo twazisoma wano mu ssemateeka muno kandawo b'amaaso ganaalaba nga leero sirinaaki ennyingo yino ya 24 respect for human dignity and protection from inhuman treatment. No person shall be subjected to any form of torture or cruel or inhuman or degrading treatment or punishment. Eyo sematika nyingo ya 24 ya 24 enyingo ya 24 kati semateeka ye nyola kye bayita torture naye kye bayita torture waliwo wanetteeka erinyonyola kye bayita torture manyi amateeka ennaku zino nga tambula nago the Prevention and Prohibition of Torture Act lya 2013 cap 13 yenyonyola kye bayita ki torture kye bayita torture. Definition of torture. In this act, torture means any act or omission by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of any person, whether a public official or other person acting in an official or private capacity for such purposes as obtaining information from or confession from the person or any other person, punishing that person for an act, punishing that person for an act he or she or any other person has committed or is suspected of having committed or of planning to commit nekyo kyebagamba nti abadde ateekateeka byowulya ntikiza Besigye yali simanyi ateekateeka okutta Museveni kati ebyo bye bakukola ki bye boogerako nti nekyopulaninga tocha kitegeeza kukubonereza olw'ebyo byonna byogira ki byogenda okukola katubadde mu ssemateeka oli linetteeka mwami Museveni ye yalikola ssebo sinze likola era commencement date lyayo yali 18 September 2012 kati abantu ne bakwata Eddie Mutwe oba bamuvunaana kubba nga omulamuzi bwe yatugambye nti ow'ekitiibwa Mpuuga ne Matia Lwanga Abedi Bwanika Omugalatiya bagenda kuwa obujulizi misango egivunaanibwa Eddie Mutwe. Bino biwalabye Eddie Mutwe ng'awanika emikono bino etteeka libigaana. Ssemateeka ddamu n'akugamba bw'ati ensonga z'amateeka ensonga zino z'amateeka kawaayiro kaakuna ssemateeka ono Museveni yamukola si ffe era ffe tetuyinza kukola ki tetuyinza kumugaana. Adamu n'akugamba bw'ati the supremacy of the constitution. This constitution is the supreme law of Uganda and shall have binding force on all authorities and persons throughout Uganda. If any other law or any custom is inconsistent with any of the provisions of this constitution, the constitution shall prevail, and that other law or custom shall, to the extent of the inconsistent, be void. Kakati Muhoozi n'akeera ku makya n'akwata Eddie Mutwe n'agamba nti nze mulina ali mu basement yange ayiga Lunyankole. Ndowooza Lunyankole Eddie Mutwe yayize walulabye nga takyasobola na kutegeera byayogera. Emikono nalabe batulaga n'akagalo kanaakamu ng'ennyingo eno teriimu. Simanyi oba Eddie Mutwe bw'atyo bwe yazaalibwa abadde ebbanga lyonna oba akakagalo baakasazeeko kwolwa. Naye okusinziira nga bwe nakalabye singa baali baakasala wano sisuubira nga balina eddagala lisobola okuba nga kaali badde kawonya amangu bwe kati. Kayinza okuba nga ko
yajja nako nga baali bakakola ki nga waliwo ekyuma ekyali kyakasala edda okiraba kakati bw'omutuusa ku leve eyo gyaliko gwe wa European Union nojja n'otulimba nti ngenze wa Jenosali Musale naye nga Jenosali Musale oyo tayinaayo Twitter handle ya Muhoozi bibeerako byatalaba byonna ebibaako abikola ki bigoberera Twitter handle ya Muhoozi eri public byayogerako bya bulijjo abantu bonna abavuma alaba era aboogerako nga Salimu Musale abalaba kati Salimu Musale olwaleero lwe yavuddeyo okugamba bali bannamawulire nti tusebo twetonze ojjukira Mwami Museveni abantu abo bennyini baamukyalira n'abagamba nti nvumirira tocha yenna era nateekawo n'amateeka bwe baavaawo teyagamba nti Bobi Wine baamukubye bulungi nnyo ddala teyeebaza baamukubye yabeebaza kaakati etteeka lino ligambye ekyo ekibonerezo kyeriwo omuntu atulugunyiza munne lyali badoloza alimuwa kibonerezo ki kubanga gano amateeka gano n'ebibonerezo gabiteekamu omuntu najja n'akunnyonnyolera ddala bulungi nnyo nti lwaki omuntu bajjamuwa ekibonerezo ekyenkana bwe kiti era ne likuwa n'ebibonerezo n'omanya nti kino kibonerezo kyaba kyaki kiri bwe kiti naye nze manyi omuntu omusango gwa tocha gwe gusinze ekitone ennyasibwa emyaka 15 emyaka 15 okusinziira mu ki okusinziira mu tteeka lino kati bw'abanga asibwa emyaka 15 okusinziira mu tteeka lino oteekwa okukkiriza n'omanya nti ddala amusiba aba amusiba ki naye bino Muhoozi abikola misana na kiro nga enseeraba singa aba European Union babadde bategeera kye baliko babadde balumba Museveni butereevu ye president ye yali commander in chief of the UPDF wadde nga mugenda ne muwaayiriza ne mugamba mbu commander in chief of the armed forces president si commander in chief of the armed forces commander in chief of the UPDF omulimu gw'omukulu gwakola gwa commander in chief of the UPDF kati yagwejjako n'aguwa CDF ye commander in chief wa UPDF kati lwaki tebagenze wa president appointing authority kitaawe wooli kati nze bwenzije wange muwala wange nantume akozeeko ebizibu ng'ogenda wa muto wange maweje gy'omuwawaabira babadde bagenda wa president okisabadde kigumaza just call accountability na kusanyusa ffe tulowooze nti bafaayo naye tebafaayo era tebatuliiko abazungu abo tebatuliiko abazungu bo batwala interests zaabwe bannakyemalira mu nsi yonna gye bali ensi zaabwe si ze zibakuumidde mu buyinza naye bano abakulembeze abo abazungu abo be bakuumira bannakyemalira mu buyinza era nakyemalira Kasaya amala okubaza abazungu be baagala n'akola ebyo nga bannansi atulugunya nga bw'akola ki nga bw'ayagala n'okuttatta mu mateeka gaabwe balina kutta bantu 1000 nga bafudde emirambo 1000 ne mugira bakaawo bali okusobola okuyingira mu nsonga ezo bwe batatta 1000 temusobola kujja kati bwatta ebisatu leero nga erero bwe yatta abe Kasese olina jana tabekalakasa ku mabira omulala n'agenda n'atabekalakasa egindi kabaka bamuganya ogenda ebugerere omulala n'atabekalakasa Bobi bamusibidde eruuka tebawera 10 kubanga buli watatta 152 nakyo nabo balina range mwe battira bakomaawo mu range yaabwe 152 kubanga ekyo tekireta baliwo balina interests zaabwe azibakolera gwe bakola ki gwe bawagira era gwe batambula naye kati abo sidda namukubeesiga kaba babadde mu bukolomoni bwabwe saagala nakubanyumyako ndabulabula buziggwe eyeesomye okuyiwawo omubiri jangu okuyiwawo omubiri nga tolina kyofiirwa era nga n'okufaako tekulina balabe kugenda kubonyaabonya awo ogenda oyiwewo omubiri naye okufaako mayanja bwe kubanga kulinayo abaana ba mwannyinaze ababiri be wamuzaalamu abagenda okusigala nga banoonya ekyokulya nga tebakiraba abagenda okusigala nga banoonya school fees nga tebaziraba tojja kuyiwawo omubiri bano batutegekedde abatemu abassi kati bino bakulagako bulazi netteeka palamenti yali bawadde bakusalira omusango wali abamagye bagambe nti oyo gumusinze bakuteeke wali ku kalabba bakuba amasasi ogwe wali ofe okufaako tekulina kyekujja kukyusa n'okubaawoko tekulina kyekujja kukyusa lyaŋŋambye nti kakati oyogedde ku babaka abaafulumye mu palamenti kuba mbavumiridde ekyo kye baakoze tekyabaddeyo ekyokufuluma mu palamenti tekyabadde na makulu kuba mbavumiridde naye olinaŋŋamba nti senga baasigaddeyo baalikyusizza ki tebalina kye bandikyusizza naye ettooki yaabwe yaali tuyambye okumulisa awali enzikiza
ffe abali eno ne tumanya kiki ekiri mu nzikiza eyo kyekyokka bw'otambula ng'otambulira ku fulowa ng'ogitegedde nti eriko amacupa naye oba toyambadde engatto ogenda weegendereza tosaatuuka ng'atambulira mu pasikalamu kaakati ebyo tuteekwa obyetegereza era tubimanye wano we tulaga si waki si wangu ate si wangu ng'abantu baffe bajjudde enkwe bw'obeera mu struggle weesiga eggwe wekka akulinaanye sewandagi tomwesiga era tomuliraayingako nakyemalira ati ya masteringa buli wabeera ayina abamukolera asobola okubeera sewandagi asobola okubeera mayanja asobola okubeera megatroni ng'akolera nakyemalira either butereevu nga nakyemalira amusasula oba mu butamanya yes abantu bangi nnyo be tulina abo nga bakolera nakyemalira mu butamanya kati njagala otwala ekyokulabirako omuntu agamba nti agenda kuvuganya Ssemuju ŋŋanda wanu ekira municipality akolera nakyemalira nga tamanyi mu butamanya anti olwo nabagamba nti bwe batemwesimbako ate oyo aba demokrasi ayogerwako demokrasi kiki kati kankubulireko demokrasi buli muntu bw'ayimirira waali amudifayininga bubwe demokrasi nga tuli mu nsiko wansolo tatta wansolo gw'ataalye wansolo okutta wansolo munne eteekwa kuba njala nga yeemuluma ng'amutta lwa mmere era wansolo bw'aba mukkufu talina kutta wansolo mulala kubanga bw'anatta omulala tagenda kumulya oli ajja kuvunda nga tamulidde oyo naye demokrasi era akuuma obugabi n'empologoma mu nsiko gye bubeera era bano ne bateeka ne bagamba nti empologoma ezo ziyamba population y'obugabi buli obuzaala buli lunaku obutaba nnene nnyo singa zaali badde empologoma teziriiwo obugabi bwali badde bukola ki busukka ne buba nga tebukyajyamu mu ttale naye empologoma tetta ngabi nga tegenda kugirya era empologoma abantu beebuuza ne mu ttale ojjogendeyo olambule empologoma n'engabi zisobola okuyitamu engabi ne ziyitaawo ng'empologoma ziri wano naye ziyitawo omulundi gumu gwokka ng'empologoma emaze okukkuta kasita emala okukkuta eba tekyana kiyetaaga enjala ejja kumala kugiruma eryoka egobe kati oyo demokrasi ne bweffe Buganda okugamba nti oli bw'atuula ku nnamulondo y'obwakabaka bwa Buganda tetuteekako omulala okuggyako ng'afudde oyo naye demokrasi nalabyawo nga Mwami Museveni agamba awakanya erinnya His Majesty mulwaki kabaka bamuyita His Majesty bo ng'abalwanyi abali tobwakabaka nga tebamanyi nga tebeebuuziddwako agamba gwe kiruma agende yette yayogedde awo olunaku olwajjo empologoma bw'ogiyita embuzi efuuka mbuzi oba kapa bw'ogiyita empologoma efuuka empologoma kati ffe kabaka waffe Museveni oba ayagala kumuyita His Highness ayinza n'omuggyako ebitiibwa byonna n'amuyita mutebi tekimuggyako kuba kabaka waffe era ffe tusigala tweyala mu maaso ge era tumanyi nti n'amaanyi ge mangi okusinga aga Museveni talina maanyi yadde akatono ennyo bwe kati Museveni mazzi agataliimu yadde tempuli kyanga tempuli kyayaga eri ku ziro ogalaba nga gookya lwa nsonga egi galimu omuliro gweguliwa bwe bukulembeze Museveni bw'alina ate nabo Museveni abutuddeko lwa mmundu Museveni nga talina mmundu tayinza kuyitawo awo naye kabaka waffe awo asobola okuyitawo n'olaba nga twebaka bwebasi wansi tuti nga twagala waakiri ekigere akiri nze mba njagala nebakibwe nti buwanvu alinye ku bigere alinye ku ntumbwe alinye ku kisambi alinye kabina ajje wano ku mugongo agwe ku mutwe yeyongera ate nzire mu mbuuke ngende na wali era ekyo kabaka n'akikola nga mbaddewo olwo olugoye siddamu kulwoza ntutwala butwazi mu ddiro lyange nendiwanika waggulu wali nalaba ekigere kyakabaka ate ekigere kya Ssaabasajja kabaka yalinyaawo ebyo Museveni tewali ayinza bimukolera Museveni kati n'enguudo baziggala luli omukazi yafiiridde wali nga bamutwala kuzaala ali mu ambulensi waliwo n'omwami awo yali agenda kulaba mukazi we nga ali bubi ne babasiba ne bamukwata ne bamusiba omusajja avuga ka booda
nakajja kakatole ku poliisi asotambuze ebigira dukata ase mukazi we yajjawo boda nagitwala ku poliisi nga bagambye nti boda teyitawo nakwata boda agipakinge ku poliisi ajja asale ekkubo n'ebigere agenda ataase mukazi we olwa pakinga boda bakwata mukwate ebyo abakuma president bamukuba ebyo kabaka bafa abikola Museveni alina okumanya puusi bw'ogiyita empologoma tefuuka mpologoma esigala puusi empologoma bw'ogiyita embuzi toyinza giwa malagala n'egalya gwenogamba nti embuzi yiyo n'ogiwa malagala n'egalya bino ebyaffe kati nze ondaba nina n'akabonero kali wano kino kitiibwa kyange naggwanga lino lyessanyu lyange toyinza kutimba wano kabonero ka Museveni nenkusanga nako nenkubuuza yadde olaba wano nali kutabukidde mu saati ye eya kuliimu mukyala wange yamaze kungulya saati ya kuliimu nenzikiriza nti wali oyambadde kuliimu bulijjo saawula kuliimu wantabukira program namagegembo weni saati si yagiro bulijjo saawula kuliimu naye era tobulamu kayere era ne kweno kuliko kayere ba mu bintu ebyo kuliko kuliimu ne wano kakano ka kuliimu weko kuliimu okiraba kakati mwami Museveni ebimuluma bingi naye bambi aswadde kubanga ensi eno agisigaddeko ebbanga ttono ateggere President Museveni afa kabaka waffe tafa kwaliko Muteesa kubaddeko Mutebi kujja kubeerako Semakekwiro n'omulala kati oba bamuyise hayinensi oba bamuyise kyo twali bagamba tebimugjaako buyinza kabaka takuba mundu kabaka teyesalawundi nga maje okufuna obuyinza mu bantu ffe n'amagye ago getulaba ne kabaka waffe gatunyiza ate singa tulina obusobozi twali badde tubakuba nalabaawo omukubalangira ng'alaba takitegeeraga nti kabaka abeera atya n'amagye kabaka waffe teyeetaaga magye ffe bakuumi oli namunswa bw'aba mwali ffe tuba basanyufu ne bwe tutalya mmere kitegedde kati ebyo byabadde ayomba musajja wattu musaasire bambi Yoweri Kaguta Museveni ng'olabye ebikuluma bingi ate nga bikyakuluma buuza ekibuuzo ekirala kigenda kuggwa kitya olwo kigenda kubanga simanyi ebiseera ebimu olwo yambuzawo nangamba nti Geoffrey ebigendwa bya gavumenti eno biri ki kubanga gavumenti eno byonna biba nga bikolebwa nga mwami Museveni twali kyatamanyi General Salim Musale bonna babirabe bigenda mu ggwanga nti bwabanga General Muhoozi bwabanga agamba nti ayagala okukwata obukulembeze bw'eggwanga ng'ate yakola ebintu ebinyigiriza bannansi n'okubalumya na biki byonna kati olwo ekigendererwa kiba kikubanga ekisookera ddala muzeeyi we nga bw'oyogedde nti muzeeyi we mwami Museveni takyalina kiseera kinene ku Uganda eno nti oba oliawo Muhoozi alinga yalabwa nti oba yateekebwateekebwa naye ate bwabanga yakola bino olwo ebigendererwa byabwe bo nga bo biba ki omanyi kye bayita akatengo Bobi Wine ke yatugamba kati Muhoozi agezaako okubateekamu akatengo kuba akimanyi nti awatali Museveni Muhoozi tayinza kubeera president tekisoboka awatali Museveni Muhoozi tayinza kubeera president n'awali akalulu Muhoozi tasobola kuwangula bukulembeze bwa ggwanga lino kati agezaako okuteekawo akatengo agenda okutuula mu ntebe olw'empaka bw'ati bebbu kuba n'okwerayiza yeerayiza ennaku ezo agenda otuula mu ntebe olw'empaka nga buli muntu agamba nti waayi omusajja bw'anaamogerako ojja kufa omusajja bw'anaamogerako ojja kufa omusajja bw'anaamogerako ojja kufa kati nga buli muntu yenna amweraliikirira kati ako ateekawo katengo bino byonna ebigendwa byaba Museveni ki Museveni yatta abantu bonna abakulembeze sigamba okubatta okufa naye okubatta nga politikale nti n'oleeta Bidandisali oyo n'omugjawo n'oleeta Giribaati baali baseka Bukenya oyo n'omugjawo n'oleeta Sekandi naye n'omusuula n'oleeta Maama Mbabazi naye n'omusuula naye ng'abo nabo n'abasuula kugamba nti ayagala balabe nga ensi teyina muntu mulala yenna asobola kumuddira mu bigere era ba NRM bakugamba nti ffe Museveni nga mulamu tetulina mulala asobola muddira mu ki mu bigere kati bateekateeka Muhoozi nti Museveni nga taliiwo Muhoozi asobola otuula mu ntebe wabule wamuboggolera nga teri amugambako nti wowayi asobola mugamba nti mmwe bino byonna byolaba ebiri munda ntalo zaabwe ezo zakulimba zaabwe za bulimba zaabwe ewussa
Kalubena luno lwalonagana ne mukoddomi we ebigambo bye beweereza ebikambwe. Ebyo byakulimba gwe. Lwaboogo. Bali bakkaanya bombi bakkaanya era bayinza n'okuba badde ebbali ne bateesa nti kati ŋŋenda kuvuma kino naawe ezzaamu kino. Olwo singa lwali lutalo lwa ddala omu ku babiri singa yafa. Okusinziira nze nga bwe mbamanyi. Singa lwali lutalo lwa ddala naddala lwa bwogo singa mufu. Kubanga ye Muhoozi kale alina obukuumi. Naye lwa bwogo singa mufu. Naye si lutalo lwa ddala. Bintu bya kunyumyamu kuguuma zaffe. Biri bye nagambye eby'enteesula ku kyoto. Gy'owulira ng'efuuwa n'olowooza nti eseesaamu ate ng'omuliro eguzikiza. Kati bino gwe nga Munnayuganda oteekwa kwebeerera mu bwebeererezi n'omanya kiki kye tuddako. Kati tunula olabe bano aba European Union mu kifo ky'okusinkana pulezidenti alina obuyinza banoonye Genosale atalina buyinza. Ne mu lukiiko ne baleetamu akantuntu Andrew Mwenda atalina yadde obwa chairman bwerosi wano mu gavumenti. Talina yadde yeno Genosale kala alinayo akafo ke bagamba nti advisor. Naye Andrew Muzuni Mwenda alina kifo ki mu gavumenti. Mpulya mu yetalira mu State House omwo. Kati eri bwe bamaze okudda eri eno ne batwala Edi Mutwe, Nuwa Mutwe ne babagattako omupoliisi. Naye omupoliisi bamaze ebbanga nga bakugamba nti bamanyi gye yalaga. Emmotoka ye yabula bagisanga ku poliisi ng'ekoze eki? Ng'ebulidde awo. Tebamanyi gye yakola ki? Gye yabulira. Bugenza okukya ku makya nga bamutadde mu kkooti. Bakugambye nti tumuvunaana emisango okukuma omuliro mu bantu, simanyi okuvuma Muhoozi. Muhoozi tavumwa. Waliwo etteeka erigaana omuntu okuvuma omulala wano mu Uganda. Tekuba kutyoboola. Waliwo etteeka erigaana ekyo. Kubanga lwogi empega nti bakusibye olw'okwefuula ekitagasa. Gwoba weefudde ekitagasa. Naye tebagambye nti watyobodde gundi. Bwe otyoboola oli batufudde weefudde ekitagasa. Kati wabanga tewali tteeka ligaana muntu mulala kuvuma. Lyetteeka bwe libaawe ligaana omulala okuvuma. Ligaana balala kuvuma oli abavuma. Ligaana Mayanja kuvuma Sewandagi nga ye Sewandagi bw'avuma Mayanja tewaba buzibu kubanga Sewandagi Mayanja alina Sewandagi alina emmundu. Waliwo wano gwendaba omukyala ali awo ku social media avuma n'akuwemula n'akuvuma n'akuwemula bukasita omuddamu nga nti nkwati ngenda kukusiba. Mwanyinaze bwe yavuma tebamukwata tebamutwala nti aji tali mu buwaŋŋanguse. Stella Nyanzi. Stella Nyanzi. Teyagenda mu buwaŋŋanguse. Naye bano abaabwe gavumenti zonna kasita zoonooneka zitandika okuwagira ebikolwa ebibi. Gavumenti embi ekola amateeka amabi neefuga abantu obubi ng'ebagamba nti lyetteeka. Era bino ebisangosango bikyajja nnyo okuteekebwa ku buli muntu. Bakugambe nti Nuwa Mutwe, Edi Mutwe kati bakolagana n'owa poliisi atwine. Ekyo nno kibe kyakulabirako eri buli muntu ayamba gavumenti ya Mwami Museveni. Asante ya punda ni mateke okwebaza kw'endogoyi lusambagere. Mwami Museveni teri muntu yali amuyambye kuva waali kugenda walala n'amusasula mirembe. Abeeruwera abamuyamba okujja ku gavumenti y'Obote n'emmwanyi zaabwe ze baba za bukadde bwa $600 tebabawangako yadde ennusu etya. N'amayumba gaabwe bw'otuuka eruweero kati enguudo ezisingayo za mpompogoma teriiyo. Bw'ovaawo jangu osange sekandi si ye yamugirawo egirimiti oba likadaaga. Egirimiti. Sekandi yajjawo term limits. Sekandi yamugirawo term limits ali luddawa. Bw'omulaba afaanana atya. Tandikira kwa pahabulo eyamukolera ssemateeka ennungi yafa atya. Ozeeko Ayume eyamuyamba okukola ebyaddako awo yafaanana atya. Jangu ku sekandi yamugirawo term limits afaanana atya. Katunulira Kadaaga eyamugirawo egirimiti n'aleeta n'abasirikale okuba abantu baffe balemaze obbakola kinaki. Kadaaga ne b'omusiika ne butta asinga okuba ow'ebbeeyi gwe bayita olive oil n'omuteekamu ennyaanya n'obutungulu n'omuwa embizi ey'amaddu ne supu temuwuuta. Ate n'embizi ey'amaddu tumeke matters waasi gisiibye enjala wiiki nnamba. Noddira Kadaaga omusiike bw'otyo ng'embizi ey'amaddu esiibye enjala wiiki nnamba tewuuta supu we. Naye nga ye yatuleetera ekizibu kino ffe tubagamba buli atukola ekikolobero wano nti lyakamanye ng'akoza n'owaaki n'owebbwa. Museveni wabbwa tebakoza naye.
kati Kadaga bw'omutunulira bwoti yagenze akukkuluma nti kubanga kyabazinga aleese mukyala wa muvuganye ku bwa MP naye bwe bayamba Museveni. Edward Sekabanja y'omu ku baleeta ekiteeso ekijjawo ebisanja ani agenda kwesimba ku Kadaga ku bwa MP gyali mukyala wa Kyabazinga ono gwe yakawasa mukyala wa Kyabazinga oba abadde minisita no abadde minisita mu yes yali minisita mu gavumenti era yalekulidde agenda avuganyani Kadaga Kadaga n'akaaba agatwawa naye ali kafo ka bubaka bwa parliament kakyakaabira mu parliament ya Uganda temulimu mubaka wa parliament yaludde mu kusinga Kadaga ye mubaka akyasinze okumala emyaka emingi mu parliament naye akukkuluma tayagala bagimuggyeko niye mutunulirayo bwafaanana ati nobwati tomutege bano bonna abayamba Museveni tufu tubbalako tujja kubalabako nga bakaaba. Samuel Omala yafudde akola mulimu ki abadde n'ekitongole ky'obwannannyini kya security mwabadde akola operations manager owawa okutuula wali n'ekimundu ky'okatebe oba operations manager iba nange mukudaala naye Samuel Omala nga yatutigomya wano woko tuwaaka Samuel Omala yakuba lukwago ojjuka lukwago bamukwata kojja wange nagenda ng'akaaba wiwi nga bamunyize yali Samuel Omala yali mu ebiseera nga yakwasaganya Katonda watu Samuel Omala nga bamuyita buyisi yali nga mpulidde kamenya nga zino embizi z'erwentaama. Samuel Omala yafudde nga yeegayirira katongole kana akaseculiko ng'akuuma bugolobi eri ebugolobi gy'abadde nga gyakola obwa seculiko afuna emitwalo aga tuwakana bino mbimanyi emitwalo 3 ng'apangisa akazigo akataweza mitwalo 10 ng'asula mu ghetto. Oyo Samuel Omala yalina amaanyi gwolaba ng'asula muki mu ghetto bwe yali ng'akola emirimu gye mu poliisi yali nga tasasulwa bulungi okuba nti abawo n'akayumba ke yeezimbidde okubanga wegenda okola okunoonyereza ononye abasirikale bafe aba poliisi gye basula olabe n'emmere gye balya ojja kunyiigira fe abali mu opposition abavuganya ne Mwami Museveni. Gavumenti ya Mwami Museveni yagwa dda ffe tugisibyewo era ffe tugiremezzaawo kakati ebyo bimu simanyi bw'obigamba buuza Megatron oyo alina ekibuuzo kye yabadde ayagala okubuuza tukyanukule. Bw'otogerera essaawa zino obudde bwaweddeyo obwaffe Honorable Mwanga Kivumbi bwe yabwa ababaka tuyinza ogamba nti bakyewaggula ba rebel MPs mu NUP okuli Mwami Mpuuga Mwami Abedi Bwanika n'abalala bangi abali ku lukalala yabawa ebbanga lyali lya mwezi mulamba bakole ki nga bagenza okwetonda basonyiibwe badde bakwatagana n'ekibiina emirimu gitambule kati ebbanga lyaweddeko naye weriggwereddeko nga bwe yawa ultimatum okwetonda ng'ate omulamuzi ayogedde nti bajulizi musango gwa Edi Mutwe ne Nuwa Mutwe Masaka olwo bagenda kwetonda oba nedda bagenda kwetonda oba nedda kati abatagenda kwetonda lwaki tumala nabo ebiseera nze kyenkakasa nti tebajja kwetonda ate bagenda kubanga baweereza naye gwe baweereza bamumanyi mukama waabwe era tebayinza kubaako bibakola nga si byebyo lwakuba mukwano gwange ekijambu omujjukira ddeo eyali meeya mu kibuga Kampala meeya wa division ye Makindye omujjukira mulaba atera okukomentingako n'atukuba emiggo muwagizi nnyo wa Mpuuga naye mukwano gwange nnyo n'ebino ebimuteekwa obyogera nti bimubuulya n'abanga abimanyi nti mikwano gyaffe bano ba Mpuuga si balungi bano we basiba oluwombo lwabwe ate gwe bw'okwata akati n'olufumitamu ekituli oba n'ekikyamu nze nakugamba ebimu ku byenkola ndekayo bikola bye nandikoze ndekayo bikola nga mmanyi bigenda kuyamba nakyemalira kubanga saagala kuyamba nakyemalira obutereevu oba mu butali butereevu kubanga mmanyi buli lw'oyamba nakyemalira oba omuyambi okutuukiriza ebigendererwa bye Mwami Museveni kati takyayagala kukulembera ggwanga lino
wabula anoonya asigala atya ng'afuga ne bwali baafudde. Era Mwami Museveni kati mweraliikirivu nnyo, ku nsi kuno tekuliko muntu asinga Mwami Museveni bweraliikirivu. Omusoto ogweraliikiridde ennyo gwe gusinga okuba ogw'obulabe, ne bw'oyitawo obuyisi bw'oti gukutema n'ofa. Kati Mwami Museveni buli lwatunda bw'ati amwegomba. Omanyi ekiddira abantu balere basiriimu ne basiiga abalala siriimu. Buli wakutunulira bw'ati agamba nti maama kale ono ye Mayanja mulamu ng'atenze okujjako nga mmize eddagala lye naabaawo. Kale waki ayagala naawe mufaanane. Nakamala okulaba akatambi ndowooza wiiki eno yennyini. Nakalaba ku Facebook okwo ng'omukazi yeewaana. Gamba nti ngenda mbasiiga. Ne bamubuuza bakasiiga bameka. Bayitirivu nnyo n'abalaba abantu nga basuka mu 10 n'okusoba. Era n'agamba nti akyasiiga. Nga bamubuuza kigendererwa kyo ki. Ate nange bansiiga busiizi. Nti kati boosiiga be baakusiiga. Effitina eryo liraba. Effutwa eryo liraba. Ettima eryo liraba. Lyettima eriri ne mubabaka baffe naddala wano mu Buganda. Mayanja bwe njagala abantu bagambe nti nze nsinga obunene mu kitundu kino wano e Buganda. Gwe Mayanja nteeka okulaba nga tobaawo. Kuba gwe Mayanja kati bw'otuula ku seeti wano ne ŋŋamba nti nze nsinga wano obunene abantu bagamba yitse wanda jinga alimba. Sajja li Mayanja lirina ekifuba kiri eno bweki. Lyagaagadde. Ikagaabe. Kati olina kumala kuvaawo. Kati abaka bafa ba Parliament batya nnyo abagezi. Batya nnyo ab'okubalabisa. Era walaba Ssenyonyi bwe yagenda okulabisa abakungu b'Emmengo. Lwe yagamba gavumenti ku bye yali etubanja bye twali tugibanja. Gavumenti etukoze bubi nnyo ebyo banyiiga nnyo. Ssenyonyi eyakajja leero ye lwaki ayogedde ku nsonga za Mmengo nga ne bannaffe bakasiba nte zabalimo okugira ki okwogerako ebbanga lye bamala mu Parliament. Ababaka abalina baminisita ba Kabaka tebazoogeddeeko emyaka 15 ye munnaffe Ssenyonyi azoogerako atya. Naye kati tunula olabe etteeka ly'amagye nga liyita. Waliwo ennaggambye nti baatumye omukisa ogumulisa mu nzikiza tulabewo. Ssemujju Ibrahim Nganda yakwata abantu abalala bameka? 2. Ne bawandiika minority report yaabwe ku budget. Naye buli muntu yenna yamanya omululu n'omulugube gw'abasajja bano obutaagaliza ggwanga n'obuteeyagaliza. Walabya Irene Mulyagonja ng'akaabamiranga yabadde wano mu Kasiddulo ng'afiiriddwa n'alyoka avaayo n'atema emiranga ng'atubuulira embeera nga bwendi enzibu ennyo. Era ye ng'omulamuzi wa Supreme Court bw'ataasobodde kujjanjabira bbaawe mu ddwaliro eddene n'amuleeta emulago ng'agiise ayina n'erinnya lyeyogeddeko agiyita simanyi national biki specialized mulago specialized hospital. Kati olaba specialized hospital eba embi bwetyo kati saasira bannanga abeera mu health center siri e Kawanda. Ebyo tubadde ffe tumaze emyaka 30 nga tubyogerako. Irene Mulyagonja yasooka kubeera yasooka kubeera IGG nga gyali n'agenda n'afuuka omulamuzi kweyo kooti kwali. Ensalawo ze zaakola ez'emisango ffenna tuzitunya ntuziraba ne zitunyiiza. Ne tugamba abantu nti bino oba tosobola kubyogera, bw'osanga abyogera muwagire. Bw'osanga Mayanja awadde abyogera omwagaanya naye muwagire. Kubanga gwe tosobola kubyogera wadde ng'omanyi nti bikunyiga. Teri muntu yabadde akkiriza nti Irene Mulyagonja embeera bulijjo naye agiraba bwetyo. Ffe bulijjo tumanyi nti Irene Mulyagonja abeera eri mu bittafuttafu. Abeera muzi w'ofiisi nga yeeyagala. Awa nsalawo ze za misango. Lwakuba nti mu guno ogwa kooti maasho kwolya tusalirako obulungi. Naye ffe abaali babala abatatuwadde Irene Mulyagonja twali tumaze omubala ng'ali sayidi ki ndala. Katonda n'atuyamba ku luno n'asala gye tuli. Kati ntegedde lwaki yasala ngadda ku ludda lwaffe. Ebiseera ebyo bbaawe yali mulwadde nga n'ebizibu amaze okubirabako. Kati bw'aba ebizibu yali amaze okubirabako kitegeeza nti yali afunye obusungu ffe bwe tulina. Tuba n'obusungu buno abantu bagamba nti abasewanda gye balina obusungu bakyawa gavumenti. Nze sewanda gye sikyawa gavumenti. Nkyawa abo abakola ebikolobero ne baba mu NUP nja kuboogerako. Nze ate ekinsanyusa nti bangi ku bambega ba gavumenti abali mu NUP Kyagulanyi abamanyi. Bo wadde nga balowooza takola ki? Tabamanyi. Omanyi lwaki Kyagulanyi abamanyi? Bwe babawe miliyoni 10 okuyisa etteeka lino. Aba NRM ne batugamba nti tewali mubaka wa Parliament ataakoze eki? Ataazifunyeeko. Ataazifunye.
Muwanga Kivumbi nasaawo ekitabo nti buli yafunye milioni ekyo atazifunye ajja kiseemu omukono. Omu kubadduka emisinde ne bateekamu omukono embaka wange Wakayima Musoke Nsereko naye ng'ate nali mmanyi nti yazifunye. Bw'amala oteekamu omukono Wakayima yazifuna kitange ne mukazi we. Bw'amala oteekamu omukono Bobi Wine n'akyusa n'agamba nti temukoma kuteeka mukono mu kitabo kya Muwanga Kivumbi wabula n'okuvumirira mukole eki mukivumirire. Mpaya abaka 10 b'omanyi abaavayo ne bavumirira okutwala mitwalo milioni ezo 10. Kati oli surprised nti abaka bafa aba parliament aba opposition basazeewo okufuluma mu kifo okutula mu parliament balwane etteeka liyite nga balwanye. Atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttoomira olugero lwala lukosi jja kulugera naye njadde kubulira nga tuvudde ku mpewo. Ennyanja ekutta okola ki? Ekuttoomira. Era n'omala okufa ne bakuzza wali ne bagakukamulamu naye nga naawe ogamba nti kale wadde enfudde naye nange ngakoze eki? Njinyweddeko. Naye ne bafuluma bufulumi batyo nga tewaliwo yadde n'omuggo ogumu ogukubiddwako. Twali alebe kutiya gasi mu parliament. Twalirabye ku miggo nga gibaawo nga bwe twagiraba ku mulundi guli. Bannaffe bana ba European Union abaze wa General Salimu Sale ne bakola bateeka okukola nga tubikola ki nga tubiraba. Era twaligenze ne mugikwatako ne togikwatako nga tulina amaanyi naye katugenda mu kooti kuwaaba naye amaanyi tulina matono kubanga obujulizi bwe tulina butono nnyo. Naye waliyo abantu bagenda embaale mu togikwatako olaba okumanya togikwatako abaana basawo spirited fight ne Owinyi Ddolo yatya okuwuliriza omusango gwa togikwatako gwe Kampala n'agutwala Mbaale. Na kino bwe kyali badde. Yes. Mu koti maasho tebagenda kutuwaayo ssente, tebagenda kutuwaayo kya misana, tebagenda kutuwaayo kya ggulo. Batwalayo bantu kubatta na kubasiba. Brigadier General Kasirye Gwanga yatugambanga nti b'omulimu gwabwe batendekebwa kutta. Baba amagye. Era ebigambo bya Kasirye Gwanga ebyo nze bye byankyaye amagye n'obulamu bwange bwonna. Ne ndayira omwana wange aliyingira amagye. Bwe ndi musanga awantu ngenda mukuba ejjinja. Ampitanga waleeri ne ku mulambo gwange bwe mbanga nfudde tajjanga kunziika. Kuba ffe abazadde tumanye Buganda nti omuzadde gw'osooka abaana okukola ki? Okufa. Abaana bwe bakusooka okufa ekyo kiba kisiraani. Naye n'omwana wange aliyingira amagye takolanga ki? Ku mulambo gwange takolanga ki? Tagutuukangako. Abantu abatendekebwa okutta abasiru ababalagavu ye ne bamugamba nti oyo okuba n'atabuuza nti taata wange enkuba waaki ye n'akuba bukubi ssasi. Wabalaba wano egindi ku police barracks Ensambya. Bakazi baabwe baavayo beekalakaase olw'embeera embi gye balimu mu barracks. Basula mu ppupu, basula mu bivundu, basula mu biwunya, ennyumba zitiiriika ate bo bennyini ne babawo emmundu ne tiya gaasi. Omala ye yabaduumira. Ne bagenda bennyini ne beekubira bakazi baabwe ne banange obwo busiru nze sewanna gisinza mukyala wange ne yeekalakaaseeko olw'embeera embi gye tulimu. N'ogamba nti ate nze ngende nkwate omuggo nkube mukyala wange nti kubanga yeekalakaasa. Ng'alwanirira ggwe ne famire yo. Nga tunatera okumaliriza. Megaton ssebo tumalirize. Obadde n'ensonga yonna ssebo. Nga tunatera okuwumba nga tuwumbawumba. Ne munnaffe Megatron olwaleero yali ku kamera wali. Ensonga yazikwasaganyiza zonna era ekifaananyi kitateredde byonna yavunaanyizibwa. Yavunaanyizibwa. Ababaka okuva mu bibiina eby'enjawulo abeegase ku NUP. Beegase ku NUP era nga wano bwe twalabidde ne Lutamaguzi mukwano gwe Ssemakula nga y'omu ku abo abeegase ku NUP officially. Nokubadde yagambye nti bulijjo emirimu agikola ng'akola NUP nokubadde batitajengatangako mu butongole. Tubabeeremu n'essuubi bano abalala ababaka. Ekibuuzo kye waali mbuzza kyali badde mukwano gwo Lutamaguzi Ssemakula. Bulijjo mubadde mukakalaba naye emirimu gy'NUP naye ng'officially temujjanga mu NUP. Lwaki ate ggwe tewazze naye n'endaba Zambaali nga yazze naawe? Ng'ate muli ba mukwano. Gwe Lutamaguzi Ssemakula. Eyo ensonga lwaki nangiridde nti sigenda kwesimbawo mu Parliament. Effitina, effutwa, effubitizi obukyayina enkwe ebijjudde mu bana byabufuzi baabu. Lutamaguzi tewagenze naye ku kitebe ng'ate mukwano gwo.
bulijjo mukola emirimu nga mugikola ku lwa NUP newankubadde nti mwagala eggwanga likyuke ne nga mukola emirimu era nga twategeka nti fembi tuliyambala obukofiira olunaku luki lumu yakulese kanzireyo yagenze ne Zambaali Blasio Mukasa kanzireyo Makerere nsoma amateeka gange nga malirize togenda kwesimbawo babakuba emiggo nze ngende mu kkooti mbawolereze sente bazijje mu parliament bazimpenga nga mbawolereze okuvaayo togenda kwesimbawo nakugamba ekigambo kimwe era nakikugambyeko wano mbadde nkigeraageranya tokitegedde nti abantu abasinga obungi mu nsi muno baagala nnyo nga waayimiridde yasingawo obunene n'obuwanvu kati ekibi kye bakola bafuba nnyo okulaba nga tewali abasinga bunene na buwanvu asembera we batudde ebigambo nno mbyogera mu ngeri ya Kiganda era nsaba ababitegera babitegeere mu Luganda kuba sijja kubirambulula nja kubirekaawo nga bebikola ki nga bebifaanana ate nkugambye nti nakyemalira abamukolera alina bangi ekyokubiri kyoteekwa okumanya nti ddala wano baffe mu Buganda abantu bangi bamanyi nti abalonzi bali abali wansi ku ground balonzi ba Kyagulanyi kati buli muntu yenna ayagala kwegatta ku Kyagulanyi asobole okuwangula si kwegatta ku Kyagulanyi kubanga akkiririza mu Kyagulanyi beegatta ku Kyagulanyi basobole okuwangula kyovudde obalaba nga amazina bazinya amazina Abaganda bagamba ga kisaanyi gabadde mayitirivu kati nze ebyo ebyokudiikuula sibisobola nze nkozesa mutwe Amani basudde omugenzi nasooka okulaba ku stage ng'akwata endongoye n'agisuna busunyi n'ayimba ebigambo nga tanyenya mutwe gwonna naye twali tumanyi nti omuntu okujja ku stage ateekwa okuzina ne yeenyeenya nga bw'akola ki era bawire mukaabya bazinanga nnyo amazina gaabwe ago ne baleeta abantu bangi Amani basudde gwe tusookerako okulaba nti omuntu asobola okuyimba n'atwala obubaka mu bantu nga tazinye mazina kati nze ebyokudiikuula nzina amazina ng'ate ekiri mu mutwe kirala sibisobola twagamba abantu wano nga bawa Kazibwe Bashiri Mbaziira kaadi ne tubagamba nti Kazibwe Bashiri Mbaziira tuyinza okuba tetulina bujulizi nti akolera nakyemalira naye obubonero obuli ku ggulu bw'obutunuulira okkiriza nti mukozi wa nakyemalira kubanga Kazibwe Bashiri Mbaziira akola ku Bukedde TV teriyo ne Bukedde radio teriyo opposition mu Uganda wano gwe bayinza kukkiriza kolera ku radio ezo n'ogendayo obugenzi ng'ogenze kolerako program nakyo tebasobola kukikkiriza webale nnyo nakola emboozi ne Mwami Tegusula bino byali byayogera mu lwatu n'agamba nti Namulindwa bwe yatandika okwambala kofiira ke NUP ng'atandikira ddala n'okulaga nti wa NUP bamuyita mu woofiisi ne bamugamba ebigambo bino nti toddangamu okwambala kofiira bw'obanga okyagala okukola ne New Vision bino bigambo twalikola interview raje ne bamugamba nti era kwate ekkubo ogende ku mpewo weetonde mu lujjudde olwekyo n'akikola teyakikola n'agenda mu Amerika n'agamba kijja kukisobola era kugusulawo n'agenda mu Amerika tukibagamba tutyo ntubagamba nti Kazibwe Bashiri Mbaziira ng'akola ku Bukedde TV ne ku Bukedde radio bw'omusanga ng'ate ye moderator wa Kaliisa muzeeyo oyo Kaliisa okyamujjukira so n'okufa yafa nga muzeeyo yali yakyawa ekiri opposition nga ne bwakutulako obutunuzi bwoti muzeeyo yali akyawa ebintu ebyo bw'oba toli NRM nga toli busiraamu nga toyinza kusembera waali ne bwoba ne tubagamba nti ebyo byokka bimala okulaga nti Kazibwe Bashiri Mbaziira siwa opposition ne bagaana ne bamuwa kaadi tebakomaawo badira n'ennyeko ne tubagamba nti bannange ennyeko yagenda mu lukiiko lw'Amakindi olwo nga wa NRM era nnyeko ye leader wa opposition mu kanso y'Amakindi omwana yanyumiza nali ne omuwala nanyumiza omu ku bafuutu soja w'amaanyi naŋŋamba nti Kyagulanyi yali aganye okuwa
mbayirawo mu bikazi bwa Bashir Kadi ne bafutu soja nga bamanyi bisire biwembera gye twalimu kate bonga bamukiriza mbo balowooza nti waki olwabino bye yalinga ayogera yali abasika eriyo yes era mbo bakwata ekkubo ne bagenda emagere ewa Kyagulanyi bafutu soja nga bawera ne bamugamba sebo tukusaba oba ki ng'abataddemu anti wakazi bwe Bashir Kadi teri kyangu era munabagamba ebigambo bino nti kazi bwe Bashir mbadde siriwa kumuwa kadi naye olw'okuba mmwe bajja mu bungi ne bagamba nti sebo tuzze wano bamulumana waka ku maca nga akyaliyo tanaba na kusimbula abo bennyini abajja ewa Kyagulanyi kati embeera gye baateekawo nalaba nga bali siriyasi nti muwadde naye kulwammwe abajja ewa Kyagulanyi basobola okuddayo ne bamugamba nti tusonyiwe twakuwabya ne tugenda twaha Kagabo ne tubagamba nti otwaha Kagabo abadde wa NRM emyaka gyonna temumuwa kaadi ne bagamba nti tumuwadde kaadi abo basatu benjogeddeko enkola yaabwe mu palamenti eri etya ne tubagamba nti oyo omugalatiya Abedi Bwanika yagenda ne mu kooti naawe obujulizi mu musango gwa Besigye ne Museveni temumuwa kaadi ne bakola ki ne bamuwa naye nga tubalaza obubonero obulaga ekyo kati nze tolina bonnimba nti mukwano gwange abanga akola ku NBS najja wano ku ssaawa eno n'agamba nti nze munnamawulire abo abanyigirizibwa nenkukiririzaamu naye Abaganda bagamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo bali abazungu bagamba nti birds of the same feathers flock together nze nakkiriza Lutamaguzi byo si mukwano gwange si mukwano gwange bulijjo nze ndowooza nti ye mukwano gwange naye ng'ekyamazima si mukwano gwo si mukwano gwange tulina bingi bye tusheyalinga naye bwe yatuuse awo kati ffe ng'abalaba ebiri emabega w'amawulire tugenda kuddako emabega w'amawulire twongere okubaako bye tunoonyereza tubuuze ekigatto ono noono kiki bwe tumala okifuna kitegeeza nti gye tulaga tuba tulabayo kati abo abaze ne beegatta ku NUP njagala ombuulire kati ogambe nti Lutamaguzi yeegase ku NUP kirungi era tukisanyukira naye kuva ddala Lutamaguzi bw'ati bw'abadde era Lutamaguzi wa opposition nze nja kusanyuka nnyo ng'eyeegase ku NUP wa NRM naye bw'ojja mu FDC n'ogatta wano oba tolina kyokoze bw'ojja wali n'ogatta wano tolina kyokoze nze ndowooza tulina abantu abatumala ffenna abali mu opposition okukkaanya nti tutambulye mu ddoboozi ki limu era kyova olaba basaasanyukidde Bassemuju nga bakola PFF bwe twalivudde Katonga nga wagaanye twalinoonyeza awala bwe tuteeka amaanyi gaffe ne tugamba nti tugasse wano kubanga ffenna tulina olubimbi olwo lubimbi lumu kujja nakyemalira mu buki mu buyinza lwaki tutambula nga tweyawudde bwe tuba tutambula nga tweyawudde twalibadde tugamba nti Megatron awo wooli woba osinziira ng'ojja eno omanye edda twalimanga eyo ewaffe Nanziga nga tulima naye nga bwe mukwata olubimbi muzeeyi asobola okgenda mu maaso n'alima ngadde eno gwe n'olima wano ng'odde eri omulala n'alima ng'ava eri ngadde eno n'omulala n'alima ng'ava eri ngadde eno bakiyita kuzingiza ne mujja mwenna ne mukamalawo n'abayizi bwe bakola nga bayiga ensolo waliwo abataayize eno n'eri n'eri naye mu mbeera eno yeri gye twagambye nti ogenda tuuka ekira municipality Ssemuju wa mugaso nnyo naye nga NUP abamuvuganya bayitirivu ojja kujja ewaffe Nabweru nga mmeeya waawo Kasimu aliwo w'amaanyi nnyo naye ng'ate aba NUP abamwesimbyeko kati bamusuuze ekinankani bayitirivu nze naalibadde nzikiriziganya nti abantu abatokoze nga bawakayima batwaha Kagabo bagundi bano ba Abedi Bwanika bano bannyeko abo abatakoze awo twalibadde tutaddewo amaanyi gaffe okulaba nga tubafunira replacement ebakola ki ebagwana naye gwe tulaba nga akoze kiba kyabwewussa okugamba nti awo tuvuganyeewo tweyanzege Kanso Sewanda gye ebigambo bye ebyo byayogedde olunaku olwaleero tumaliriza wiiki leero Lwakutaano bye bigambo bye bya wiiki eno katumulinde wiiki ejja
byanayogera tulabe embeera nga bwenaaba nabyo binaba bigatako side awo sebo kanamba kakesimu 0702 43 88 52 0702 438 852 nebo bomperezaako sente amanya akaleta gange tekajja kusanga muga amayanja wekasobola tunulamu sente mu Mukasa Sewandagi oteekako buteesi kubanga ensimbi nkyazeetaagira ddala nnyo naddala kati gyendi mu mateeka naye sebo olwaliro bwolaba ennyume bwenti olwaliro nina emirimu gyange gya Bwakabaka bwa Buganda gyendi olwolaba nga ntaddeko kano mba mirimu gya Bwakabaka bwa Buganda nze ndi musajja Muganda abatalina identity batusaasire era batusonyiwe naye ffe twenyumiriza mu kye tuli goba toyagala kwenyumiriza mu kyoli ddembe lyo nze olumu Gashumba musanyukira nga yeeyita Munyarwanda oba omuvandimwe naye kyemunyiigirako kuvuma balala na kuwaayiriza ate na kwetuuma kyatali. Gashumba ateekwa kuba mutuusi muhutu oba mutwa si Munyarwanda si muvandimwe kati kwebiri senga tubuulirako kyakola ki naye tumuyozaayoza abaana nabawulidde nga bamugamba nti pulezidenti w'abakaki simanyi balina akantu kaabwako tumuyozaayoza nti yafunye omufumbi w'ettooke ninawulidde bamuvumirira nti ate munnange omwana omuto afumbirwa ate omusajja omukadde omuwala ow'emyaka 25 asobolera ddala bulungi nnyo okufumbira omusajja ow'emyaka 7 kasabeera nga bakkaanyizza nze kyenvumirira ye musajja ow'emyaka 18 okwebaka ku muwala w'emyaka 13 ekyo kibi naye bw'abanga mukazi mukulu nga ye asazewo nga future yagiraba w'oyo abakazi babala omuwala ayinza okujja nga ye yakowa ebibye naye n'abala nti bwenfumbirwa Sewandagi ono mu myaka 10 Sewandagi agenda kuba afudde naye ebyo bugagga byonna bijja kuba byange kati bw'abanga yabaze ekyo gwe ng'omunenya nti lwaki wagenze eri abala byanfuna tabala laavu yes ekimulese siraavu wabula kukola ki byanfuna so abantu babiri baba bakkaanyiza nti bafune kino Gashumba byebyo nze tuyagala kumuyozaayoza mukwano gwaffe Frank Gashumba akuliko obuwuulu akuliko okufuna omufumbi w'ettooke akulike n'obuswavu bw'obeera n'omwana omuwala awaka nga tolina mukazi ensi zirowooza nti omwana gwe wafuula mukazi wo kubanga abantu bamanyi nti omusajja yennanga mulamu ateekwa okubeera n'omukazi kati Gashumba weroka musebo gye tuli tukusanyukire naye n'olwekyo tulowooza nti n'enneeyisa egenda kukyuka omusajja omufumbo tasamwasamwa omusajja omufumbo talokompoka omusajja omufumbo tajejemba omusajja omufumbo tajobojja omusajja omufumbo ayogera ebintu nga byansonga n'olwekyo mukwano gwange Frank Gashumba welcome aboard tweyanzizza nnyo katukusiibulire wano mbadde Geoffrey Mayanja kwembozi muyugi ne ku Megatron ewamuze onako olwaleero tukwagaliza akaseera akalungi weeraba